Kyanaku era kitalo abantu babiri bakakasidwa nti bafiiriddewo mu kabenje akaguddewo mu tuntu ly'olunaku olwaleero. Abantu babiri okwosaako n'abalala abakoseddwa agenda kubambi kuwa mu bujjuvu ku luguudo lwa Masaka Road. Kitegeerekese nti mu bano abafudde babadde basamize abamanyifu. Bwe nvaawo ngenda kutwalako mu bitundu bya Amrata omukulu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine jagenzo okuba nti awenjeza akalulu olunaku olwaleero. Ngenda kulaga engeri oluguudo n'engeri olugendo gye lutambuddemu. Bano basaabaliddeko ko ne ku mazzi okusobola okrossinga okuva mu district emu osobola okuyingira district eya Amrata gye bagenza okuba nti bakuba olukuŋŋaana lwabwe olw'olunaku olwaleero. Bwe nnaakuggyakaawo amawulire olwaleero gakakasiddwa President Yoweri Kaguta Museveni akakasizza okwapointingibwa kwa omuntu akulira kooti y'amagye omujja oba General Court Marshal chairman waayo omupya alangiriddwa era ngenda kuwa ebisingawo yani andi gwe bajjeeyo emirimu agikoza atya mu kaseera ke era yajja ddi okubeera nga yabadde akulira General Court Marshal. Emisango ejajjibwayo ngenda kubeera nga najyo njikujjukiza and of course nkujjukize ebimu ku ebyo anakaakati ebikyagaanya okukolebwa bukyanga kooti y'amagye evaawo ate n'oluvannyuma lwa kooti ensukkulumu okuzzaawo kooti y'amagye. Bwe nvaawo kaawo ngenda kulaga engeri NRM gya blockinzeemu ekkubo neteekawo ebidongo byayo isobolo okuŋŋaanyizaawo abantu ekubeewo olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi. Emirundi mingi tuzenga tukirabako ate nga ab'ebyokwerinda n'abakulu abamu mu gavumenti eno eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bavaayo ne bavumirira NUP nga bwegenda maaso n'okuba nti eyusa ebivulu neremesa abantu abalala okuba nti bakisesinga amakubo. Now olunaku olwaleero ngenda kulaga yo bwe kaba Kajoogo yakozesezza Joogo kikaaki okuteeka stage mu kkubo ku luguudo lwa Mwasanjala. Bwe nvaayo eyo Honorable Tubi Nkeretanyi Yusufu Junior wa Kalungu East flaga bearer wa NUP yasimatuse okuba nga akubwa omu ku bakulu mu kibiina kya DF. Ensonga zavuddewa ebigambo n'akatambi mbirina tugenda kubeera nga ate tubyogera mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. Ngenda kuba nkuwa bingi n'okukirakaawo munzikirize neetooloolemu katono nnyo bwe nti ate bwe nkomawo ebigambo tubyogere emboozi tuzigguse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu duniya n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa. Ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze otuuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako Josinzide okubeera nga ogoberera omukutu guno Viki exclusive nkusaba n'obuwombefu video soko gimpereka like esobola okudduka ku speed etenkanika information netuuke kwayagala okugiraba okwosaako n'okugiwuliriza mukadde. Ndowooza olw'obufunda bw'obudde munzikirize tutandikirewo. Si mawulire malungi ku luguudo lwa Masaka Road Kyanaku era kitalo abantu babiri bakakasiddwa nti bo bafiiriddewo era nga bano bakakasiddwa nti bebamu ku basamize ab'amaanyi abamanyiddwa abafiiridde mu kabenje akaguddewo etuntu ly'olunaku olwaleero. Ku bano kuliko abadde amanyiddwa ennyo nga Jjajja Ssekyondwa ne kubeerako n'omulala abadde ategerekese nga Jjajja Ssekawunde. Bano ababiri
kiddiridde okubeera nti babadde n'omugoba w'ekidduka mwe babadde oba driver waabwe abadde agezaako okuyisa emmotoka kika kya Sinotrack nga agiyisa ku speed etenkanika. Mu maaso gyasanze oba gyasisinkanye emmotoka ekika kya bus ebadde wenyuka obuweewo nayo bwatyo ne baba nga bambalagana bukanzu era okukakkana nga abagibaddemu babiri tebasobodde kubanga basimatuka. Emmotoka eyo nga bw'ogiraba namba UBH ojja kunzirizaako ekifaananyi ekyo. Yes, namba UBH 654 stroking Y abagenzi mwe babadde ye driver kitegeerekese nti agenze maaso n'okuba nti asimatuka era nga addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Akigambibwa nti bano ababiri babadde bava ku mukolo ogumu ogw'ebyobuwangwa mu bitundu eby'e Masaka nga bakomawo mu kibuga saidi z'ekibuga Kampala era nga akabenje bakafunidde awo mu kitundu ekimanyiddwa nga Mpambire. Mpambire awo walidde eddiri nnyo ku luguudo lwa Masaka era abantu abasinga okuba nti bafunirawo obubenje bangi nnyo nnyini ddala. Kitegeerekese nti yo bus ababaddemu tekuliiko muntu n'omu asobodde kuba nti afuna buvune bw'amaanyi engeri gye kiri nti yo ebadde eri ku speed yaayo ekkirira ng'ate ono w'emmotoka entono ali kuyisa buyisa era yo bus esobodde okukosebwako ekitono okkakkana nga emmotoka yonna kika kya Wish eweddewo emabega n'emmaaso. Abadduukirize basobodde okubeera nga badduukirira okulaba nga bataasa naye bagenza okusanga ng'obulamu bw'abana ababiri jjajja Ssekyondwa ne jjajja Ssekawunde nga ku luno olutabaalo bajjajja baabwe be basinza tebasobodde kubeera nga bababeererawo entuuko ebadde etuuse. Kigambibwa nti careless driving yeviiriddeko okufa kw'abana ababiri. Omugoba waabwe gwe babadde bayina akoze bubi okuyisa oba oliawo mu kitundu wabadde tateekeddwa kuba nti ayisiza ekidduka bwatyo bwagenze n'okuba nti ate ajjawo obulamu bwabo babadde avuga oba babboosi be. Kyannaku nnyo saidi zizeeyo eri ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano ab'abagenzi abo. Bwe nvaayo eyo olunaku olwaleero Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigere bisiibye mu district ene ya Amorata nga jagena maaso n'okuba nti awenjeza akalulu akunga abaayo olunaku terwakedde nga lwangu nnyo but finally oluvannyuma lwa ssaawa awo nga 8 ku ssaawa 9 amaze n'atuuka mu bitundu bino ebya Amorata era agiyingiridde mu ssanyu wakati mu bantu ababadde bamulindiridde okuba nti bamutambuza n'okuba nti bamutuusa ku venue. Kabadde kaseera kanyovu engeri gye bamuwelkaminzeemu newankubadde ebifaananyi tubifunye leeti olwa network enzibu etawaanyiza abaliyo abalina okuba nga babitusindikira oba nga babituweereza. Kakati Mwami Kyagulanyi ono yasuze Nakasongola mu kiro ky'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuba olukuŋŋaana lw'eggagadde mu district y'Eruweero olunaku lw'eggulo. Yes, yasazeewo ne basigala nga bagenda bugenzi maaso okkakkana nga basuze Nakasongola awo yasimbudde enkya y'olunaku olwaleero era okucrossinga district y'e Nakasongola okwegatta ku district ya Amorata agijoiningidde ku feri oba agijoiningidde ku oba asomokedde ku lyato ye n'abantu be n'ebidduka. Basobodde okuba nti batambula akatemerera akawera okuva e Nakasongola okutuuka ku mwalo ogwo ogumanyiddwa mwalo ogwo teguneerabidde omwalo ogumanyiddwa nga Sengero. Yes, Sengero landing site ewabadde wasimbye ekidyeri ekyabadde kibalindiridde era bwe batyo ne beeteeka mu ddene ne basaabala amayanja kasawundi akasinza okukola awo olunaku olwaleero nga bakuutira omuvuzi w'ekidyeri nti sebaavuga takwata lyeri kubanga eyo abaabula abayamba abatuusize mu budde mu district ya Amorata basobole okuba nga ate bamiitinga abantu oba nga boogerako obutereevu n'abantu baabwe. Nja kusaba ompeeko ku bubaka bwa Mwami Kyagulanyi nga bali ku feri eyo. Yes, nga omukulu ow'e Nakasongola atera okubasomera zungululu omwami Kyeyune nga amukwasa bendera okumujja mu district emu ng'ate agimukwasa ne munne madamu Zedriga
basobole okubeera nga batambula beeyongereyo. Tuweeko katambi ako mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Okaina? Okay. Okwebaza abantu b'Eruweero bonna abatwaniriza n'essanyu ate ne mukuuma empisa. Tusaasira abo poliisi be yatuusaako obulabe n'amagye naye era tubakunga obutaggwaamu maanyi. Twasuze Nakasongola, twebaza Honorable Kyeyune ne bakulembeze bannaffe bonna abatulabiridde. Kati essaawa zino tuli ku mwalo gw'Ezengebe era nga bwe tulinyidde ekidyeri kitutwale tusomoke tugende Amolata. Lwaleero tugenda campaigninga Amolata ne Dokolo. Tusaba Katonda tukulembere ne tutuukako obulabe bwonna n'abasirikale ne poliisi abakwate ku mitima baleme tukolako obulabe kubanga tutena musango. Tubeebaza mwenna abaana b'Eruweero mwebale kutwagala, abaana b'e Nakasongola mwebale kutusuza, mwebale tuwerekera okutuusa Ezengebe ku mwalo, n'abalwaninga feri eno mwebale tutambuza mirembe. Tumanyi Katonda ajjatuusa bulungi. People power, our power. Twero Padano, Twero Wa. We are coming to you. Lao, we are coming. Amolata, Dokolo. We are on the way, we are coming. With Mama, Deputy President. Yeah. Kale. Ojja kunyambira ddala ompeeko ne kale akatambi akalala. Omubadde omukyalo oyo Zedriga, Mama Zedriga, omanyi kati eri amaama lyamukutte. Nabagambye waliwo abantu abazimba territories zaabwe nga kizibu nnyo ky'okubaseetula nga omukyala abolaba mama alitwala Kadaga mu bendo lya Busoga nti yakonkalinga ekitiibwa ekyo n'akifuna nga bakimuwa mu kwagala. Kakati n'ebitundu byeno tukikkiriza ffena nti omukyala Deputy President owa sides eyo bamuwa erinnya lya maama era kati ye Mama Zedriga. Waliwo akatambi kali wayogeredde mu lulimi lw'eka nga Mwami Kyagulanyi alina okuvuunula naye ansanyudde atuuse n'agamba nti ebigambo byonna Mama Zedriga nga bw'abyogedde yes ako kennyini kampeeko. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Where you deployed me, yes, and Mama. where I am still very committed to serve you. Amen. As we deliver. Amen. And I've just received the flag once again from you. Yes. Haya. Orichia. Orio. Bye. Twero Padano. Twero Wa. Twero Wa. Twero Padano. Wagamoni tin watiki President Kumbediniti. We malupa Uganda. Amolata wati ready. Wati ready. Yeah. Rubanga okeluwa mabe. Hapoyo Rubanga. Wafoyo ladit. President. Wafoyo Mama. We are here. Like she said, everything she said is true. That's also what I mean. Yeah. Okay. Awabadde asibula Nakasongola. No. Awabadde ayingidde okuva Nakasongola then ngayolekera Amorata. Yes, omwalo baguyita Zengebe, nonti Zengere, I'm sorry. Omwalo ogwo gwe balinyiddeko feri oba gwe balinyiddeko ekidyeri ekyo okubasomosa Lake Kyoga. Yes, okusobola okutuuka mu district endala. Yebaziza omugoba wa feri eyo okusobola okuba nti agenda kubavuga abasabaze indeed atukiriza omulimo gwe abavuze bulungi ne tiimu ye era ne basomoka. Bwava Amorata agenda kubeera nga ayingira Dokoro awo abadde ayingira Amorata musanyu mu kitiibwa wakati munamunju w'omuntu ng'agenda amaaso n'okuba nti amwaniriza yes okuba nti amukulisa olukalu ate okuba nti agenda amukulisa amazzi n'okuba nti amwozaayoza olugendo lubadde luwanvu so waliwo ndoza n'akatambi ako nga bamaze okutuuka buti embeera bwebadde abantu olwedda abo babadde bamulindiridde dda nga baagala kimu kubeera nti batandika okumuvinga naye era ebadde moving time ku side ya NUP oba ku side ya Mwami Kyagulanyi kati already nga bali mu Dokoro nga bali mu Amorata district batandise kaweefube waabwe okugenda amaaso n'okuyega abantu oba okuba nti bakuba campaigns zaabwe officially olunaku
olwaleero. Kale nja kuba nkuwa ebisingawo mu mawulire gaffe agebyo ebibaddewo mu lunaku. Bwe nvaayo eyo ngenda kukutwala direct eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni president avuddeyo n'appointinga omukulu w'amagye ategerekesenga Brigadier General Richard Tukachungurwa, yes, nga new chairperson wa General Court Martial. Okusinzira ku bbaluwa gye twerabiddeko n'agaffe, ekiraze bulungi era ekinoganyiza nti omwami yogolaba ku screen ye Brigadier General Tukachungurwa yalondeddwa nga chairman wa kooti enkulu ey'amagye. Kooti eyo ebadde ekulemberwa omukulu abadde amanyiddwa nga Freeman, yes, Brigadier General Robert Freeman Mugabe, nga agenda maaso n'okuba nti yakwata entebe mu July 2022 gwali mwezi uzali na kuzo mwezi 12. Yes, era ngono ya replacingibwa oba yadda mu bigere bya Lieutenant General Andrew Guti. Yes, ono oyo gojjeko oyo yabaddeko Brigadier General Robert Freeman yabadde agenda maaso n'okubanga ali mitambo gy'omusango gwa Dr. Kano Kizza Besigye, Obedi Lutale ne banna NUP abenjawulo bonna ba Olivia Lutaya. Oyo Brigadier General Robert Freeman yabadde agenda maaso n'okuba nti ali mitambo gy'emisango gyabwe mpaka president kutuuka kuba wa pardoni oba kuba wa kisonyiwo basobole okuba nti bayimbulwa. Yabadde agenda maaso n'okuba nti addukanya kooti y'amagye, ebadde egenda maaso n'okuba nti ewozesa abantu ba bulijjo nga ebawozesa wabweru w'amateeka nga tebawozeseza mu mateeka oba mu buwandiike. Now ono asikiziddwa Brigadier General Richard Tukachungurwa. Yes, kati oyo ye munne gwe bamusikizizza naye si mupya nnyo mu General Court Martial eno, because olunaku lumu ku musango wa Dr. Kano Kizza Besigye lwe bakwata munnamateeka omu ku bannamateeka be Alon Kizza ne bamuggalira olw'okubeera nti kyankalanyizza kooti. Mujjukira the next seat yali mu brigade oyo ng'agenda amaaso n'okuba nti alya muki tatassa mu kimu ne bannamateeka ba Dr. Kano Kizza Besigye okwali n'omukulu Lord Mayor Salongeri Yasser Lukwago abajjukira obulungi kooti y'omulundi ogwo. So olwaleero omukulu oyo akwasiddwa obuvunaanyizibwa bw'okubeera in charge era nga yagenda okubanga akulira kooti y'amagye wakati mu misango egy'amaanyi egiriyo nga ne gye buli kati okuva General Court Martial yali eggaddewo nga bagiranga okuba nti ebadde running out of law oba ebadde eddukanyizibwa nga eri wabweru w'amateeka n'okugenda maaso okuba nti evunaanirayo abantu ba bulijjo mu bukyamu. Mujjukira nti kooti eyo bw'emala okuggalwawo, kooti enkulu mu Kampala yavaayo n'eragira emisango gyonna egibadde gikolebwako oba emisango gyonna egibadde giroopeddwa era nga giddukanyizibwa mu kooti y'amagye gisikibweyo gireetebwe mu kooti ez'abantu ba bulijjo. Emisango batandike kuwera ennemba nagyo mu kooti eziri mu mateeka. Kati kwegyo emisango wavaayo emisango 14 gyokka ejjagibwayo ba files zaali 14 zokka ezaava mu kooti Martial ne zidda mu kooti eya bulijjo oba mu kooti ey'abantu ba bulijjo, era nga kwegyo emisango 14 almost egisinga gyonna gya Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale ne bana abalala abaali bagenda maaso n'okuba nti bavunaanibwa. Era oluvannyuma lwa kooti oba oluvannyuma lwa Parliament okuyisa UPDF Amendment Bill ey'omwaka guno 2025 yavaayo abantu abalwanirira eddembe ly'obuntu bavaayo ne banenya DPP okubeera nti yagayaala okuba nti akwata ku files z'abantu bano bonna abaali mu kooti nga tebannaba kuba nti bagikola ki bagizaawo mu Parliament. Lwaki tebasindika misango egyo mu kooti zino ez'abantu baki abantu ba bulijjo. So now bwe nsoma ku kiwandiiko ekyo kiraga nti kiwandiikiddwa mu nnaku z'omwezi ez'olwaleero. Wangi
yes kikonfamingiddwa lwaleero naye nga kyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde ogwa November kakati olwaleero nga 3 lwe bakirecevinze era lwe kikakasiddwa nti abakulu bano be bapointinze bonna batuuse mu mbeera y'okkakasibwa zirizaako ekiwandiiko ekyo ndaba akakiiko konna nga bwe bakalonze ku kakiiko kano okay nkirina wano ndowooza kankozese kino ekyange wano members abalala aba court martial kuliko kano bagenda kulirwa Brigadier General Tukachungura Richard then agenda kuba akulembera wamu ne kano Wakandia Simon Tusa then omulala kano Asha Patra kuliko ne kano wa koloneri Kagwam Frederick then ne kuberako okuna koloneri oba kano Amugisha Rafael then no kutanu gwagenda okulembera naye kuliko Lieutenant Colonel Igabi Mohammadi Nassa. Yes, be bantu batanu mu kakiiko kano aka General Court Martial ba mu court ene ya General Court Martial court y'amagye abagenda okubeera nga bakulembera emisango gyonna egigenda okubeera nga gitambula. So kati ono abaddeyo kuva mu 2022 mpaka 2025 kitegeeza asavinze emyaka 3. Yes, oyo asavinze emyaka 3. In fact emyaka 3 gyasavinze gibuzeeko nnaku kubanga yatuula ku ntebe ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa July. Yeah, no already ziba ziweze. Yeah, emyaka 3 abagikonodde abagiwezeza Brigadier General Robert Freeman Mugabe. Kiki ky'omujjukirako mu kaseera walulingidde General Court Martial? Mu comment section kiki omusajja oyo ky'omujjukirako mu kaseera nga kooti y'amagye etambula wakati wa 2022 ne 2025. Ebirowoozo byo mu comment section bigata kyamaanyi nnyo ku ddoboozi erinasituka ne liwulirwa. Kale eyo bwe mba nkujjeeyo omukulu Yusufu Nkeretanyi olwaleero mu kire kikeeseza asimattuse bigambo ebibadde biyinza okuvaamu ebikolwa. Nkeretanyi ono Yusufu Junior ali mu bitundu ebya Kalungu eyo luka yaawo naona. Yes, so kati ali mu Kalungu ya East gyayagala okuba nti avuganyira nga yalina tiketi ya National Unity Platform. Njagala owulirize bulungi olutalo luno owulire abasajja bwe bali biased eri abantu b'ekibiina kya NUP era bo balowooza nti obukulembeze be basaanidde ne bannaabwe be balowoozaako. Bampe ebigambo bya abakulu abo baba tuwe ku conversation eyo. Yes. Tuludde wali emyaka 2 oyogera wakoze ekyekirutadde mu kalungu ky'enkulaakulana okuddako akanyumba k'osulamu Nkeretanyi tolina kye wakoze nedda ono Nkeretanyi kalungu yabaddeyo kiki tobola wakayiga n'okukola ono Nkeretanyi kibulamu kibulamu oyetaga kuba na kansala wa Muluka kibulamu kuba kansala wa Muluka tosobola kino byabazira abanene kati gunyali kati gudesenta kuleto wamu tosobola yadde kuwangula kalugendo obuze katabazi kyenakola tosobola yadde tasobola kivumo nawe ndaba bwafana n'okuleeta ono mukatu ndeyo sempito ndeyo katabazi kuleeta kino kivumo kino kivumo baba batuvumye bagamba nti omubaka afaana kino kivumo ofaanana bubi tosumanyira naawe ate kenda akusanga nga tuli babiri era tulaba tulyaba njakumenya bwendi kibulamu
Ono chikuma chela basikulisa abantu. Ono kiritanya alabikana bubi. Keza musimba mbadu noletakana kasajja. Chifumo nawe. Adeke ntanto damu abantu. Kebusala ya kumenyamwe. Oli chifumo. Nkere wano bituli muto bisobola. Tosobola kwa kyakusajja okusiba sente. Tosobola yokuyimba gendo ingire eri nawe. Parliament sikuyimba. Fetuli kumuti. Atakabonero nkumbi. Fatu ino kakati botunulira omusajja omukulu atuludde ebigambo byagamba omuvubuka ng'ayinayo n'ekubaana abasomyeko era nga ku masomero bakyabakuutira nti by'emiti emito egigenda okuggumiza ekibira ekirimu emiti emikulu nga bo I think kyansonyi mpulirira ddala omuntu ali biased ayina ekiruyi awulira nga ayagala okukakuba akasajja akavubuka akatogo ye nga bwakalaba bwakanyooma alabira ddala afaanana ekivumo kyatasobodde tuwulira kivumo kikaaki naye abasajja bano baaweebuuka nnyo kino kyekimu ku ebyo bannansi bye beenyumiririza mu mulembe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yasoolayo okujja azibula amaaso gaabwe. In fact Kyagulanyi Ssentamu bannansi ne bwe banaaba tebamutuusizza ntebe mu ntebe bajja kubeera very very happy, bajja kubeera basanyufu nnyo nti at least ku mulembe gwenga azze mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ayina bingi byaba bikulidde mu bwongo ne mu maaso bye baali tebalaba bye baali tebategeera. Edda abasajja bano bapresentinga nnyo ekifaananyi kyabwe era beetunda nnyo mu bantu nti olina kuba ng'ova mu nju ya mwana wa mwami, olina kubeera ng'olabikanga ekifaananyi ky'omubaka so si mu ntegeera ne mu ndowooza na biki ebikufulumamu wabula ekifaananyi nti bw'oyekuba akasuuti ne weteekako akataayi nga nze novaayo n'ogamba nti yes ndigumite nfaananyi ekifaananyi ky'aba MPs. Ekyo kye baasooka okusiigira mu bantu. Abaana abambala t-shirt, abaana abambala obukoofiira, abaana abaddukira ku mmotoka bwe bajja ne beesolayo ne bagamba nti nedda naffe gye tuli tusobola okutuulira ddala mu bifo bye mutuulamu twesowoddeyo tujje tuvuganye. Abasajja bano baasooka ne banyooma abaana bano oluvannyuma lw'abaana okutekinga ebifo byabwe bakkiriza nti bano abaana abo bali bazze naye ate nga tebaagala kukkiriza mu bangi nti omulembe gwaffe oba regimu yaffe abaana batandise gissa ttale tubaleke batwale ekintu mu maaso. Kakati bias gye boogeza ekiruyi kye babeera nakyo ettima obusungu efutwa efubitizi nenge ebeera ebeetimbye ku mutima mutunuulire mu gaalubindi balowoozesanga abantu nti olina kusooka kwambala gaalubindi, balowoozesanga abantu nti olina kubeera munene mu sayizi, tolina kuba kasajja katono. Omwana wa mugambidde anti munnange bino bya banene mu mubiri so si mu biki si mu bwongo mwe mwakitwalanga nti okubeera MP w'ekitundu olina kubeera munene mu mubiri so si munene mu ntegeera. Nkeretanyi najja n'akugamba nti nze ab'ekalungu East bankazizzaako erinnya lya small body big brain. Lwaki olw'ebyo ebinvaamu mu bwongo bwange nga Yusufu Junior Nkeretanyi balabanga nze omunene azitowa mbwongo. Kakati kijja kuba kibi nnyo. Of course n'ekino ono yekka kyakoze kimulaga nti big body small brain gwanenya alabikirawo automatically nti small body big brain. Ebintu bino biri vice versa. Bino bya banene mu size yes tetusobola kuyisaamu maaso mu ndabika ya mwami ono akakkanye ku muvubuka Yusufu Nkeretanyi n'amwogerera ebigambo bino naye ate tetusobola buteewuunya mwana ono muvubuka gwe banenya engeri gy'akuttemu ensonga. In fact ebintu biri vice versa. Nkeretanyi Yusufu gwe tubadde tusuubira mu mulembe gw'abavubuka okweyisa nga ate omuzeeyi bwe yeeyisa. Kyokka ekyewuunyisa calmness gy'akozesezza gye tuba tusuubira okubeera nga yeefubutuka mu mwami ate ali mu kweyisa mu mulembe ogutaalibadde gugwe. Bano abasajja ensonyi bazifuula obusungu. And even gye bagenze ba crossing emyaka 4 5
bagenze bamere entondo ekyo tukkiriziganye nammwe batugane bana abasajja bameze entondo yes bana abasajja entondo zigenda zikulagana na enviri bwe zigenda zikyusa kala nga nabo entondo zitandika okukyusa level kakati yensonga lwaki mu bigambo 10 byayogedde temuli mu kigambo kiri reasonable omuntu kyosobola okusinzirako n'omubakinga buli kigambo kyonna kyayogedde kigambo kiri awo kya lusaagirizi temuli mu kirinansa kyosobola kusinzirako n'ogamba nti omusajja akoze eki agenze maaso n'okuba nti reasoninga munne Yusufu Nkeretanyi yabadde ku BBS Telefina ng'agasimbaganye butereevu ne gwavuganya naye minisita Bamulanga Kisempijja kuba bonna bakayanira Kalungu East bagala kufunako mu kiiso omu naye ekyo kirina kusalwawo bantu bwaba nga tekuli abbye kalulu k'abannansi. Now omulenzi yagenze n'amugamba omulenzi ono Yusufu Nkeretanyi mu nsonyi omuyita omulenzi tukitwale mu kifaananyi ky'abasajja abakulu kye baagala okusigaza. Omulenzi ono yagambye muzeeyi Sempijja n'amugamba nti nali muto nenkulaba ng'ozze waka mu luggya lwa kitaffe ng'obawa nnusu 5 obasaba akalulu. Ekintu ekyo okyogerako ki? Era Nkeretanyi n'agamba ekintu ekyo kyamunyiiza nnyo olw'okuba nti ewaka wa muzeeyi waabwe baali baavu. Omwami Vincent Bamulanga Kisempijja bwe yatuuka mu maka gaabwe yawa kitaabwe nnusu 5 amusabireko akalulu. Bwe babuuzizza mwami Vincent Bamulanga Kisempijja kiki kyayogera ku bigambo bya Nkeretanyi Junior Yusufu byamugambye ebyokuwa kitaawe nnusu 5 ng'agula kaluluke. Omukulu Vincent Bamulanga Kisempijja yagambye talina budde bwa kuddamu bigambo ebyo ekyamulese ku TV kwabadde kusaba kalulu na kwongera kuba nti badibeitinga mu nsonga eziruma Kalungu East. Already akunokoleddeyo ensonga eziruma Kalungu East nti mugula obululu soko replying ekyo small body big brain. Abana abayira reasoning esaawa zino Uganda ey'olwaleero gye tulimu tebeetaaga naye Uganda gye tugendamu yeetaaga nnyo abantu aba reasoninga okusinga abantu abeewulira eryanyi oba okusinga abantu abeerabanga abagwanidde nga bakkakkanya abalala nga abatagwanidde. Ekyo kye kiriwo olunaku olwaleero. So lwabadde luyombo lw'amaanyi wakati w'omuntu omu eyeesiruwazizza n'omulala eyasazeewo okusigala nga asirise. Tuleme kuwulira kiki ekimuvaamu nti in case nga ne waaba akyokozeddwa, in case nga ne waaba alumbaganyiziddwa. Ekikufuula omukulembeze controllinga busungu. What kind of a leader ayimiridde munda mu musima gw'omusajja oyo? Kwange ekitufuula ab'enkizo bwe tuba nga tuli bakulembeze ne wegaba makewaka kubeera nga osetingawo ebintu ebyoleka obukulembeze bwo. Naye bw'osetingawo ebintu mu bukulembeze bwo ebyoleka oba ebisiga okutya ebiteekawo entiisa ebiteekawo empisa embi obukulembeze bwo tebugenda kusiimibwa. Abaana bagenda atandika okugeya ku muliraano. Yagambye muti ng'alaba tebasaanidde genda mu health competition balinganga abeetegekedde bato. In fact atuse n'okulokolayo ekigambo mwami ono ekigamba nti singa Kabatanda n'amusanga mu kafunda abantu babiri. Imagine bias ye muli ku mutima n'asisinkana akankeretanyi kaabwe bali babiri. Ekirungi Katonda ali waggulu wa byonna yabateekedde ennaku z'omwezi 15 bagenda kuba akalulu basajjamu abatuludde ne galubindi mujja kulema okuzesiimuuza ayimina okufuna obutambaala okuzisiimuula nga zitobya amaziga. Temutukabiriranga ate mujjanga ne muyozaayoza be mwavoola ne be mwavuma. Awo bwe tugenda maaso n'okuba nti tuli bwe tweyongerayo of recently akutwala polisi mu ggwanga Uganda Abbas Byakagaba yavaayo n'anenya NUP olw'okuyisa ebivulu era n'arankinga NUP nga abakyasinze okutwalira amateeka mu ngalo naddala agateekebwawo mu kaseera kana ka okunoonya akalulu akaseera ka campaign ke tulimu ak'emyezi obwezi 3. Naye si yeyeka twalabako
abakulu okuva mu bitongole by'okwerinda ebyenjawulo nga bagenda maaso n'okuba nti banenya NUP nga bwekozesa ekkubo lyonna bwerinyirira businesses z'abantu wakati ng'ekola processions zaayo banga eyisa ebivulu byayo. Now look at that. Tunuulira kiki abasajja bano kye baakoze. Bastaginze bulungi stage ennene enzimbe n'ebyuma wakati mu luguudo lwa Collins ate wakati mu ka trading center. Bano abasajja balina ejjoogo. Kegubeerenga gwabadde mukolo gwa kugulawo kkubo libadde pya tebateeka stage mu kkubo lye balaunchinga. Naye abasajja bano ekkubo erisangiddwa likozesebwa abantu bali blockinze nga bakutte stage oba nga bakutte akatuuti ak'ebyuma ne bakazimba mu kkubo ne liggwayo ne bagattako n'akanaala akatono basobole okuzimba akatuuti akamala we bagenda okusinziira okwogererako n'abantu baabwe. Twaligambye nti tubawaayiriza okusinziira mu butambi obwakwatiddwa but flyers ne decoration ali ku mukolo guno yenna yeeyoleka kaate nti motoka nti yeeyoleka kaate nti omukolo gwa bannakibiina kya NRM. Ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku police esimbye emmotoka zaayo emabega mu katambi ako we katandikira kazzeeyo paving akakatono. Ogenda kulaba nga police Uganda Police Force yes ke bakazoominga okalabe side zizaawo ogenda kukwatamu emmotoka ziizo emmotoka za police nga ziri mabega kabangali owakatuuti kano akazimbiddwa mu kkubo kano ke kasoose okuteekebwawo ndooza ne balaba nga kijja kukola ne banona stage ennene nayo ne bagiteekayo ekkubo ne liggalwa abakulu basobole okuba nti bagenda maaso n'okuba nga beetaaya mu ggwanga eryabwe banna NUP we banaatuuka nabo okwagala okukola ebivulu okuyisa ebivulu byabwe nga basuusuuta omuntu waabwe Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu balyoke bakugambe ng'amateeka NUP gemenye bwe gasukkulumye era banoonyezebwa bajja bamenye ne hotel gye banaabasanga mu budde bwabwe obw'eddembe. Omwogezi wa poliisi olwayogera Mwami Kitumwa Lusoke tosuubira Mwami Lusoke kuvaayo kwogera ku katambi kano naye nga tuli mu nsi eyali baddemu omwenkanya nga ffenna tuyisibwa kyenkanyi. Poliisi bw'eba esobola okulaba obutambi ku mutimbagano obwa bannakibiina kya NUP bwegamba nti bakola effujjo bwegamba nti bamenya amateeka nga poliisi tesobola kukozesa simu na computers na devices ez'enjawulo zezimu ze balabirako ebikolobero bya NUP kulabirako ebikolobero bya NRM then where to report tuloopewa nga bannansi. Sansira ababadde balina okukozesa ekkubo eryo olunaku lulamba oba essaawa zonna ze baataddewo stage. Okuzimba obuzimbi stage eyo tekitwala ssaawa 2. Stage esobola okubatwalira kumpi essaawa 4 ku 6 bakyagizimba kuba ya byuma. Balamu essaawa zonna nga bazimba stage mu kkubo wakati entambula bazidivertings bakanya kugamba toyite eno olowooza waliyo ekyamakulu ekikolwayo kumbe ekyamakulu ekiriyo bakubiddeyo olukuŋŋaana lwa byabufuzi mu kkubo wakati ne bakuvugisa amafuta ga kilometers 20 oli kwetoloola kutuuka babega wa stage eyo almost ng'obadde obulayo kilomita emu okutuuka awo naye nga bakulaga bataddewo omukolo gwabwe. Mushayalinge akatambi kano mutaginga abakulu abali mu security agencies mutaginga abakulu abazze bavumirira ebikolwa bya processions mutaginge Mwami atwala akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda Simon Mjinyi byabakama ajjalabe era bajje batunnyonnyole kino kyo kikola kitya ye ate ne lwe twabayita ku katambi k'abalina gundi za NRM nga bali ku parade aboogerera amagye bwe baavaayo batugamba nti ebyo bya NRM tebibakwatako lwansonga byanjawulo nnyo ne bya NUP ebisibya abaana baayo n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. We are in the same country. Naye tuli mu different we have different laws. Same country but different laws. As if tuli mu nkola ya federal ng'ate buli state bagiwa amateeka agagikufuga oba agagitwala. Tulinga abali mu nkola ya federal at the same time nga buli federalized area erina amateeka gayo agagifuga.
nti amateeka agali kufuga ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu sige gakwata ate abalala. NRM eyina amateeka gegoberera malala. Ate kisinga okubeera nga kiruma abakuuma aba NRM nga bakola ebikolobero ebirabwako katambi. Ate bebamu bebalina uniform yemu abakwata abakola ebikolobero ebyefaananyirizaako ebya NRM ebibeera bikuumibwa bo ate abakuuma bo ne bajja ne bakwata abali sayirizi zeno. Emmotoka ezakabanga ezitambulira ku Mwami Kyagulanyi nga zimulemesa n'okukola stop over okubuuza oba okuwubira ku bantu be. Ze mmotoka zakabangaliza ezimu eziyimiridde mu kkubo eriri mu kuzimbibwako akatuuti nga tezirina kye zikola. Abasirikale be bamu abatambula n'emmundu ne tiyagaasi n'emiggo n'obukookolo nga bubikke ne bakuba tiyagaasi mu bantu. Be basirikale be bamu abalabiddwako embalala nga n'emmundu tebazirina bayambadde kimu uniform ya ggwanga batambula bawerekera buwerekezi bantu ba NRM bwe bayise ebivulu mu kibuga mbalala. Abasirikale bano be bamu abavuga emmotoka zaayo ne bazireeta ku venue ewagenda okubeera olukuŋŋaana lwa Mwami Kyagulanyi ne bapakiramu abaana nga babatwala mu makomera. Ze mmotoka ze zimu ezalabiddwako embalala lunaku lwajjo nga bateekamu nga zisomba na busombi bantu abawagizi b'ekibiina kya NRM nga zibaleeta ku kkubo bagende maaso n'okukola processions. Different laws but in the same country. Tuli mu nsi emu eyina amateeka ag'enjawulo okusinziira ku baani. Tulirize ebigambo by'omukyala ayogerera poliisi mu kibuga Kampala. Batuweko ku bigambo bye. Tebalina kye baatukola tetulwanagana nabo wabula ffe kye tusinga okwagala bagobe. Tebalina kye baatukola tetulwanagana nabo wabula ffe kye tusinga okwagala bagoberera amateeka nga ssemateeka waalagira. Affe rooli yaffe eriwo kubakuuma so si kulwanagana nabo era nga tubadde tukuumye emirembe naye bwe kivudde mu out of hand kwe kulaba nti ebyo bigenda mu maaso. Wabula tetubawalana naye twagala bagoberera amateeka. Twagala bakole rights zaabwe bagoberere rights zaabwe nga bwe baprotectingibwa mu ssemateeka. Naye nga n'omuntu ali okukola emirimu gye eyafulumiza ennyaanya ze wabweru ali okukola capati ye aguddewo bizinesi ye ey'essimu naye asigale ng'akola emirimu gye. Tulabe nti n'eyatambudde agenda bibye agende ku mirimu gye bulungi nga traffic temubulookinze. Tetulina kyekubiira tukuuma bannayuganda bonna. Oba oli wa kala ki oba oli wa maroon oba oli wa brown ffe buli omu tumuprotectinga. Kyova olaba era bw'ofuna obuzibu ewuwo yadde oli wa kala oba ya green ogenda kujja oloope ku poliisi bakuwa attention era bakuyambe. Bakole campaigns naye nga tebatataganyiza bantu balala. Bakole campaigns ng'enguudo emmotoka zitambula bulungi. Bakole campaigns nga tebalina gwe banyigiriza. Bakole campaigns nga tebakanyuga mayinja. Bakole campaigns nga tebalina bwambe. Ekyo tugenda kukitunuulira, tugenda kukitunuulira nnyo and please you share those videos muzituwe tuzirabe bulungi tuzekenneenye naffe wetubanga waliwo wetwa nga bikyuka naye nga ekisinga okuleetera embeera blocking amakubo nga tewali kitambula kubanga tebugenda sigala mu kifo kimu kumala ssaawa 5 nga tewali kitambula. Rooli yaffe eriwo okulaba nti ebyentambula biri bulungi abantu batambula bulungi tebiblockinga traffic. Business eri as usual teblockingiddwa. Akatale teri kuteeka rallies mu katale obutale abantu bakola bulungi teri kuteeka mu nguudo kuteeka rally mu nguudo.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.